bino binsusseeko. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ng'oli averi akozesa obuyinza obwakakalaamu n'obuyinza obw'okwewuuba mu ntebe. Kati ono Kabaka Ronald Mwera Mutebi ow'okubiri alina bajjajjaabe emabega b'entontomyeko b'owulidde naawe. Nga bano bino nga tebinnajja baaliwo. Towulidde mu Mayanja. Okitegedde? Towulidde mu Mayanja. Talimu. Obukulembeze obuliwo ennaku zino obwa Museveni. Siwuliddemu Kabaka Museveni. Talimu. Siwuliddemu Kabaka Omuhoozi. Talimu ate taliba. Talimu ate taliba olw'ensonga. Ekibira ekiragala eky'ekibira tekibika lusuku. Mukootinge bulungi olugero lwange luno. Ekiragala eky'ekibira tekibika lusuku. Tekibika lusuku. Kati ate epeera teriyinza kubalako matugunda ate n'omutugunda teguyinza kumerako nnyonza. Omutembuuzi yali mutembuuzi era ajja kubeera mutembuuzi. Omucwezi yali mucwezi era ajja kubeera mucwezi. N'omuganda yali muganda era ajja kubeera muganda. Omunyolo yali munyolo era ajja kubeera munyolo. Eyateekebwateekebwa kubeera omusoga ajja kuba musoga. Eyateekebwateekebwa okubeera omunyoli ajja kuba munyoli. Bino ebintu by'okufuna abantu ne babanyiga ekitooliri n'okubakwasa eryanyi ennyo erisukkiridde mbu banasiza mu byayi nga taaba babiveeko bamanye abantu we bakoma ate era abo nno nga tebannabana kubaawo waliwo be twayogerako wano basema kigiri muwanga myoyo bagiri kanda muwunda myoyo bamutaliza mutindangezi batetebwa nagwadda bamutusa muyiringijjo kungwa gulungujjo kyagiri makanda gulubiri segayi sebinagina sedduge makukulu wawu nakinkuse mambya awumulemirembe mirundi tetumwogeddeeko bubi wakuba omwana gwe yazaala yatufukidde ekizibu era senga omuzimu gwa mirundi gusobola okudda ne guno n'omwana ono gukomewo gumutagule kano oba okasalamu kansaliremu ku TikTok ennaku zino babutambuza nnyo obanga omuzimu gwa mirundi gusobola okuzuukuka emizimu twogera ate nze tusobola okukola emikolo singa kisoboka tusobola okukola emikolo tugende ku malaalo ga mirundi tuzuukuse omuzimu gukime omwana kino kyetere batugirewo ekyetere omwana yeekola ebintu omwana yeefudde kiddiikuula nakyeyitize ng'ezzimu eggumba omwana yeefudde nakifankenyere ng'ekinywera amazzi emugga ekikulejje ekigenda emugga n'emmindi ekimpe neggu ekimpemempeme ekisime bugga ku malaalo oyo omwana ye lwaki bamutuma erinnya ly'omusajja ow'ekitiibwa ow'amaanyi omuzira. Mbaaniriza nnyo mwenna wano ku Media Choice Telefina ndi ne Ssaava Bbosa mu Nabusiro. Ebyo ebitono bye mbatemeddemu mbijje ku bingi bye tugenda okuba nga twogera ze zimu ku nsonga enkulu ze tugenda okubaganyaako ebirowoozo naye nga tannaba kutandika mbajjukizaako abantu mwenna abeetaaga obuyambi bw'obujjanjabi bw'ekinnansi neesiga nnyo omukyala ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki akuyamba bannaffe bano ng'omwana aguddemu akazoole bano abalimu eddalu mu mitwe ajja kubajjanjaba mu nzijanjaba ey'ekinnansi akebera mu luse lwammwe oba mu kika kyammwe n'akuyamba. Bannaffe abeetaaga okutangira ababbi n'okubanga mwetangira buli kimu ky'okwatangako nga bakibba asobola okuwa enkola ey'ekinnansi etangira ababbi. Mwabali mu bufumbo ng'abasajja baaba kyankalanako asobola okumukutereereza naddawo ne mutereera n'abalina abakyala ababalidde ssente ezitakoma nga naye talina kyavaako omusajja ajja kukuyamba ali ku 750 2 ojja mukubirako ku simu direct oba genda ku WhatsApp. Nja kusembyayo bannaffe abalina appointments ezitatuuka n'okubatereereza emirimu eyo gye muli. Enkola ye mukyala akulira abakyala abalina enzijanjaba y'ekinnansi mumukubireko ennamba ey'essimu eri 750 2 600. Ennaku z'omwezi nga 10 ogw'e11 oba giyite November waliyo ekivvulu ky'abannaffe bannabuwangwa ekiyitiddwa Kampala Tuzze Cultural Festival. Buli kimu gye kiri nga mwotwalidde okwolesa emisono gy'ekinnansi okwegulira ku bitabo ebinnyonnyola ensonga z'ekinnansi obunyimba bagenda kulonkinga abayimba ennyimba z'obuwangwa n'ennono era kulya kusanyuka byonna byawedde dda. Weekwata ekifo kyo okuva kasente akatono gumutwalo 2 5 10 n'emmeeza ey'akakadde ku Club Obligate ennaku z'omwezi nga 10 mu kivulu ekiyitibwa Kampala Tuzze Cultural Festival
Saba kabona Jumba Luo aligaweesa obuwangwa neno naye agenda kulonkinga ennyimba ze kulana majali n'abayimbi bonna ab'obuwangwa n'ennono. So mweyunire Kampala tuzze Cultural Festival. Kangende wasaava Bbosa ate tusagule te ensonga zino. Kabaka ye Ssaabataka, Kabaka wa Buganda, era ekimuyisa Ssaabataka yennyini ttaka. Ntuuka awantu oli wagambira mu Kabaka talina ttaka mu Buganda. Emitwe giweereza abantu bamuwa emitwe gibaweereza gitya. Era ngamba nti bo mmere gye balya mmere ki eyo tugimma abantu kubanga tugimma abaana be tuzaala kubanga tweraliikirira nnyo olw'ebiseera bya Buganda ey'enkya omuntu wavaayo nga Muganda n'agamba mu Kabaka talina ttaka mu Buganda. How and when kyatandika ddi? Kabaka nga ye Ssaabataka. Kale n'abazungu bawaako Kabaka akatiibwa akatonotono bwe baba nga bajja ne bakitegeera nti nno Kabaka ye mukulembeze ow'okuntikko ne bamuwa square miles 305 ezettaka ne Namasole ye maama wa Kabaka ne bamuwa square miles 10 ezettaka n'abalala abajjanga bafuna obupaapi obw'ettaka naye gwani avaayo n'okyasanguza nti Kabaka talina ttaka mu Buganda nga ne mu ndagaano y'olwenda kirambikiddwa nti alina yaweebwa ate yennyini ttaka wane endagaano kale eyo endagaano ey'olwenda yakolebwa mu mwezi gwa 3 1900 nga tennaba kukolebwa kuteekebwako mikono era kyekinyega nti nno kano kaali kakalaamu bukalaamu bipapula ettaka lyaliwo kubanga lyatabaalira era lyawangulwa lwa musaayi. Njagala okuwa n'ekyokulabirako kati essaza ly'Eggomba twaliwangula buwanguzi ffe wano mu Buganda lwa kutabala kwa Kabaka Kateregga ku mulembe gwa Kabaka Kateregga ettaka eryo we twalifunira ery'Eggomba kubanga essaza lyonna twaliwamba ne lidda ku Buganda era nga n'omusajja yaliwangula yali musajja wa ntalaganya baali bamuyita Balamaga Waswa. Kabaka Kateregga n'amuwa n'ettaka ddene nnyo genda y'Eggomba obuuze ab'entalaganya bangi wane Bulemeezi ettaka tulifuna lijje ku Buganda ku mirembe emiwanda Kabaka Mawanda waabiri mwaba mu luse lwa kintu kitegeeza nti dda nnyo kubanga ne wema nkuyitidde mu buyitizi mu bakabaka bazze balamula ensi eno Buganda ojja kwewuunyola ye Mawanda wa waagwa kubanga bwe mbala okuva ku kintu neva ku kintu nenzija awo Kabaka addako Chwannabakka ye wookubiri bwe nva ku Chwannabakka wookubiri nenzija ku Kimera ye wookusatu bwe nva ku Kimera owookusatu nenzija ku Tembo ye wookuna bwe nva ku Tembo owookuna nenzija ku Kiggala ye wookutaano bwe nva ku Kiggala owookutaano nenzija ku Kiyimba ye woomukaaga bwe nva ku Kiyimba owoomukaaga nenzija ku Kayima ye woomusanvu bwe nva ku Kayima owoomusanvu nenzija ku Nakibinga ye woomunaana bwe nva ku Nakibinga owoomunaana nenzija ku Mulondo ye w'omwenda bwe nva ku Mulondo ow'omwenda nenzija ku Jemba ye we 10 bwe nva ku Jemba owe 10 nenzija ku Suuna ye w'olubereberye Suuna asooka bwe nva ku Suuna asooka owe 12 olwo ye Sekamanya bwe muvaako owe 13 ye Kimbugwe Bugwanya Kimbugwe Bugwanya owe 13 bwe muvaako nenzija ku Kateregga yewe 14 Kateregga owe 14 bwe muvaako nenzija ku Mutebi asooka owe Kongojje oyo yewe 15 bwe nva kuwe 15 Mutebi owe Kongojje nenzija ku Jjuuko yewe 16 bwe nva kuwe 16 nenzija kuwe 17 ye Kayemba owe 17 oyo no Kayemba wa Luganda nejjuukera ba Luganda Kayemba owe 17 bwe muvaako mwana wa Namutebi nenzira kuwe 18 oyo nga siye mulala ye Tebandeke Ebundeke bwe nva ku Tebandeke Ebundeke nenzija kuwe 19 ye Ndawula Nsaba bwe nva ku Ndawula Nsaba nenzija ku Kagulute Buchwereke owa 20 ebbuga mu Busiro bwe nva ku Kagulute Buchwereke owe 12 ebbuga mu Busiro olwo nzija ku Kikulwe owe Kaliiti mu Busiro bwe nva ku oyo wakumeko oyo Kikulwe Kaliiti wabirimu omu nzija ku wabirimu ababiri ye Mawande Serinnya gwenjogeddeko era essaza ly'Ebulemeezi we lyajjira owabirimu abasatu ye Kabaka Mwanga asookera ddala oyo ye waawali Kavumba Mwanga Kavumba owabirimu abana ye Namugala owabirimu abataano ye Kabaka Kyabaggu ova ku wabirimu abataano nojja ku wabirimu omukaga Jjunju ova ku Jjunju owerunga nojja kusema Kookiro ekisimbiri bova kusema Kookiro owabirimu omusanvu ekisimbiri nojja kukamanya Ekasengejje oyo wabirimu 8 bova kukamanya Ekasengejje owabirimu 8 nojja kusuuna Kalema Kansinjo Magulu Nnyondo basuuna owokubiri owabirimu 9 bova kusuuna owabirimu 9 nojja kuwa 30
oyo ye Muteesa Walugembe Mukaabya. Muteesa asooka ye yawandiika ebbaluwa. Kitegeeza nti okuwandiika ebbaluwa kwatandikira ku oyo okuwandiika mu bitabo. Kwatandikira ku oyo kuba ye yayita abaki? Abazungu. Era ye ne bye yawandiika si yabiwandiika nga yo omuntu abamu babuzaabuzibwa nnyo bagamba nti Muteesa yakwata n'awandiika. Waliwo omuntu eyamuwandiikira naye ye nga ye yalina n'omuntu amutaputira ng'ayogera Luganda ng'oli wa mutaputira abazungu bawandiika neweerezebwa. Bw'ova ku oyo Muteesa gwe mumanyi nnyo yaleeta obugunjufu naye yatuleeteramuko obuzibu wadde ebirungi yabireeta kubanga singa si ebyo tetwandibadde mu bino abantu basinziira mu buofiisi mu butebe obwesuuba bwe bati ne batulinnyako oli olwokuba yasoma alina kadiguli ke n'awandiika n'akulubuuta abo mbagobye ku ttaka obagoba ngani omanyi yabaleetawo yabateekawo omanyi bye byava kakati wama Muteesa bw'omuvaako oyo ogenda kuwaasa tumwomu olwo ye Mwanga basamulekere Kirevu Ntende. Mwanga owookubiri ye yayokya abo abaali beeyita abasomi b'eddiini kubanga baali bawuddisibwa abazungu era yabookya lwa Sukumbuli n'amawaggali anti bagamba wamaggali akoma ku mazzi yabatta yabookya Mwanga oyo era yasanga okulwanyisibwa okw'amaanyi n'okunyonyooganyizibwa nga amasingiisira bwe ganyonyooganya eryato Munnabwetenga yalwanyisibwa era awaliwo bakabaka be bateekako naye nga tebagoberana nnono kuliko Kiweewa oyo kati ye wa 32 Kalema Rashidi abasiraamu be bamuteekako oyo ye wa 33 otutuka ku Daudi Chwabukaajumba n'Abusereka Akeera endagaano y'olwenda kwe yakolebwa eyo yaleeta okugabanagabana ebitundu n'ettaka lya Buganda kati we tumuvaako tututuka ku Kabaka Captain Edward Sir Captain Edward Frederick David Williams Luwangula Mutebi Muteesa owookubiri taata woona aliko kati Buganda gyeva eyo bw'olaba gyeva wazze abo bonna boyogera bava mutwe be bannannyini ttaka abo be bannannyini ttaka kati baaliwo kati ono Kabaka Ronald Mwera Mutebi owookubiri alina bajjajjaabe emabega b'entontomyeko b'owulidde naawe nga bano bino nga tebinnajja baaliwo owulidde mu Mayanja okitegedde towulidde mu taliimu ate era abo nno nga tebannabana kubaawo waliwo be twayogerako wano Basemakigiri Muwanga Myoyo Bagirikanda Muwunda Myoyo Bamutaliza Mutindangezi bateetebwa Naggwadda bamutuusa mu Iringijjo Kungwa Gulungujjo Tyagiri Makanda Gulubiri Segaali Sebinaagina Sedduge Makuukulu wawu Nakinkuse Mambya okitegeera obawulira abo wali bawuliddeko wanuuka ku media kyesi osobola okubifunawa Makungo Kensa Bannigise Muliro Bagogo Sentolima Setrulo Bonasooka Sennyanja Mulongoosa Semyoyo Balinnya Masaga Nambirizi Zansi Setrulo Bono wookubiri Mutamba Kerejuko wookubiri Nswagira Ombulugu Mbagira Wotenti Mutamba Kerejuko wookubiri Mazuuku Mukuuma Ndege bano bonna baalamula ensi nga tennaba kuva Buganda Mwoyo Muwunda enjuba ebireese wamuwulirako ye yakomekeza olubu olwasookera ddala olwaba baalamula ensi nga tennafuuka na Buganda ng'ekyayitibwa Muwawa lwe bayita olwa Semakigiri Omuwanga Myoyo otegedde kati olwo tutandika olwa Ttonda nalwo ne lulamulwa bakabaka abaalwo era Ttonda ye yalusookamu Kabaka Kagulu n'akwata Agulu n'akwata yali owookubiri ne kuddako Kagulu bwe yavaako ne kuddako Mbaale bwe yavaako ne kuddako Mwanga asooka ne kuddako Seggulu Ligamba ne kuddako Kabaka Nabongo ne kuddako Kabaka Wanga ne kuddako Gogombe ne kuddako Bisiriba ne kuddako Muntu ne kuddako Bukulu Musisi Jinga Omutenga Ggulu ne kuddako Kabaka Wakibi ne kuddako Konge Semwezi Maganda Kabaka Kiwanuka naye n'abaawo Kabaka Mirimu Kabaka Lubanga Namuwala Ggulu ne wabaawo Mugerere ne wabaawo Lubanga owookubiri ne waddawo Mulindwa Musajja Alindwa Ngabo ne waddawo Bukadde Bukookooma abo bonna baali bakabaka kyokka baalamula ensi nga tennafuuka Buganda Lukenge Senkule w'Enaggalabi beene Kabaka beene yaliwo Kabaka Mukama Kyebagaba Bazunga Kabaka Lukiiko Kabaka Mutimbwa Kimalemba Kabukulu Kabaka gwe tuyita Ntege Nalusiri Buganda bonna tennafuuka Buganda benjogerako otegedde tujja waliwo Kabaka Namusera waddawo Kabaka Mudandali waddawo Kabaka Bemba Musota ensi olwo egenda okufuuka Buganda abo bonna tebaali bannyini nsi eno baali bannyiniyo
era abaliwo kati bavira ddala mu abo ng'oli ava eri akozesa obuyinza obwakakalaamu n'obuyinza obw'okwewuuba mu ntebe. Kati obukulembeze obuliwo ennaku zino obwa Museveni siwuliddemu Kabaka Museveni siwuliddemu Kabaka Omuhoozi taliimu ate taliba olw'ensonga ekibira ekiragala ekyekibira tekibikka lusuku mukootinga bulungi olugero lwange luno ekiragala ekyekibira tekibikka lusuku kati ate epeera teriyinza kubalako matugunda ate n'omutugunda teguyinza kumerako nyonza buli kintu kidda mu kintu kyakyo ekituufu mu lubu lwakyo olutuufu nga omutonzi bw'aba yakiteekateeka. Omutembuuzi yali mutembuuzi era ajja kubeera mutembuuzi, omucwezi yali mucwezi era ajja kubeera mucwezi, n'omuganda yali muganda era ajja kubeera muganda, omunyolo yali munyolo era ajja kubeera munyolo, eyali eyateekebwateekebwa kubeera omusoga ajja kuba musoga, eyateekebwateekebwa okubeera omunyoli ajja kuba munyoli. N'omukalamojja bw'atyo n'omukalenjini n'omunyarwanda bw'atyo kubanga si kivumo kyoli bw'obeera omunyarwanda oli munyarwanda kyoli obeera omunyankole that is your identity. Ani akujjako identity yo? No one. So bino ebintu by'okufuna abantu ne babanyiga ekitooliri n'okubakwasa eryanyi ennyo erisukkiridde mbu banasiza mu byayinga taaba babiveeko bamanye abantu we bakoma ku bwannannyini bw'ebintu ne ku ttaka bwe kityo. Kati tovaayo n'ogamba mbu Kabaka talina ttaka mu Buganda. Kabaka ate bano abaami ba Kabaka benzize mbasombesaako emirimu gye bakolanga egya Kabaka bagikoleranga ku ttaka ki? Njagala okubuuza waliwo okukontana kwonna mu mirimu egikolebwa ng'ona overlappinga n'agingira mu gy'oli egyono n'agingira mu gy'oli okumanyanga buli omu we yali akomanga kyabeerangawo. Okukontana n'okukonagana tekwaliwo kikafuuwe. Mu Buganda ensengeke eyo ey'obukulembeze gye twogeddeko tewalinga okukonagana olw'ensonga nti buli muntu mu buvunaanyizibwa bwe kyeyakola. Katusooke tulabe obukulembeze bwe twasookeddeko obwo kuva ku wansi ku mutongole okutuuka waggulu. Ow'omuluka nga tayinza ate kujja kukubiriza abantu ku kyalo kugogola nzizi. Amanyi waakoma. Buli muntu amanyi n'okumanya waakoma. Ate ensonga z'ow'omuluka omutongole taziyingiramu. Omutongole tayinza kusaza nsonga kuzituusa wa Kabaka. Zawasaza. Omutongole tayinza kuluka nsonga za kumuluka. Ennyumba ekolerwamu etuuzibwamu enkiiko ku muluka tugiyita ekitawuluzi. Kati omutongole waawa ayingira mu kitawuluzi okutuuza enkiiko zaamu. Taliyo. Kati ekibuuzo ekyo nkizzeemu tewaabangawo okukubagana na kulipagana oba okuyingira ennyo. Kati omanyi twagala abantu twawule. Waliwo omuntu eyeetenda obugezi naye ng'ate musiru. Abamu tebaawula kubeera mugezi na kubeera wa lugezigezi. Abantu abamu bali mu bifo bye balimu n'entebe ze batuddemu nga bakozesa lugezigezi naye nga bamanyi bagezi. Naye nga si bagezi. Mitwe gye gibalimba omutwe gulimba. Kyova olabaga nti okumanya ng'omutwe gulimba nti naloose enfudde naye ng'ate ozuukusa oli mulamu. Okirabye ekintu ekyo mazima ddala waloosa ofudde ate ng'oli mulamu gw'obitugamba omutwe guno. Kyova olaba omugenzi tamanyi mirundi yagiyitanga ngalabi nti engalabi simanyi kwe yakijja oba lwakuba engalabi bagikuba nnyo wamma gwe wabeeranga nnyo naye nti omutwe ogulinga engalabi gwegonga munda temuli kirimu kituli ng'okugujjamu ky'oguggyemu otaaga gukuba kungulu. Kyova olaba yafa nnyo awumula emirembe mirundi tetumwogeddeeko bubi lwakuba omwana gwe yazaala yatufuukidde ekizibu. Era senga omuzimu gwa mirundi gusobola okudda ne gunona omwana ono gukomewo gumutaagule. Kano oba okasalamu kansaliremu ku TikTok ennaku zino babutambuza nnyo. Obanga omuzimu gwa mirundi gusobola okuzuukuka emizimu kyogera ate nze tusobola okukola emikolo singa kisoboka tusobola okukola emikolo tugende ku malaalo ga mirundi tuzuukuse omuzimu gukime omwana kino kyetere batuggirewo ekyetere omwana yeekola ebintu omwana yeefudde kiddiikuula nakyeyitize
ng'ezzimu eggumba omwana yeefudde na kifankenyere ng'ekinywera amazzi emugga ekikulejje ekigenda emugga n'emmindi ekimpe n'eggu ekimpemempeme ekisime bugga ku malaalo oyo omwana ye lwaki bamutuma erinnya ly'omusajja ow'ekitiibwa ow'amaanyi omuzira ku byakoledde ensi Tamale emirundi nze saamulinaako buzibu ng'omuntu newankubadde kye yannyiizaamu nko naye omufu mu Buganda tumusonyiwa kwe kuwalampanga kabaka waffe ekyo kyo namunyigiramu era saafu namukisa kumusisinkana nali nja kukimugamba naye mu Buganda tufa mibiri tetufa myoyo Tamale emirundi gy'oli ompulira tuyambo tugirewo ekinjirinjiri ekigwengere ekitwentebe ekiwungenge bwana nkwatako ankwatewa nti tugira tuli ebyokya naye ate baleta ebyokya gonga guvaawo ogwa wagulu guvaawo ogwa wansi ne gukafiiramu senkusigule ng'omumwa ogusigula ogunne waagwo okuli ebyokya kubanga baleta ebyokya ate ogumu gwesega ogumu ne gukafiiramu yo muvunaana ki muvuna kwegira kyenvudde nkyogerako omwana teyeewa kitiibwa ekyo kiyinza okuba kiringa ku ye naye okunafuya erinnya ekyokunafuya erinnya lya kitaawe ekyo nakyo sikifaako nnyo naye okufaananya Abaganda ng'abantu abatalina nsa kubanga muntu bw'avaayo nze ne bwe mungoba mu kika nze sifaayo ebika bye biki nze ndi w'Ekongo ndi neddira nkima y'Ekongo nze siri na Muganda oba oli mu Kongo nga kitaawo yakuzaala oli wa nkima tonafuya bika by'Abaganda kuba bino ebika mu Buganda bye bikola emirimu ku kabaka bye bino obuvunaanyizibwa wano mu Buganda buli kika kirina obuvunaanyizibwa bwakyo enkima bajjajja ba Buganda be b'enkima n'olwekyo bajjajja ba Buganda tebeeyisanga ggwe Tamale nze oyinza okuba tomumanyi naye ate nze ndabye nnyo obutambi bwo nga butambulira ku mikutu kati nno wenviiriddeyo okukyogerako awali omukka tewabula muliro oswaziza nnyo Obuganda ng'omuvubuka alina abagobeza alina abantu abagoberera kati kyakulabira ku kikyawa n'olwekyo tusaba yeddeko tumubuulirira ng'abavubuka banne nti yeddeko yeeyise ng'Omuganda omwana Omuganda yakuzibwa mu maka Amaganda nateera nsaba okutegeeza abantu abali eyo nti ebirungi ebiggwa byokya Ssaava Bbosa walubeerera wano ku Media Choice bagambye nti yafuna obuzibu awo mabega naye ateera amagezi ago gatuluma nnyo bwe gagenda mu muntu omanyi Ssaava Abaganda mulumirizibwako okwekuumira ebintu mu mmwe nemutabaako gw'obiyigiriza notabaako gw'obigamba oyo abeera nasi wa mukange ate bagamba nasi wa mukange asiwa mukabukuku akogerako kaba kaato akaato bw'okateeka awantu okakukulira olwo kagenda kufunira ddala obukuku naawe nnyiniko otuuka okusogola okajjeyo nga tosobola nga kakukula kaweeko munno akakozese olituuka okusogola nga kalabika bulungi tokakukulira tweyanziza nnyo olusomesa lw'omulundi guno abamalamu Obwakabaka ekitiibwa ate ndowooza mukulu kankaka nze mpadde nnyo abantu amagezi nsomesezza nnyo lwakuba nti nno siyambiddwa naye ndowooza kangendere ku nsonga eyega nti basimba ogenze bali nsimba nga nfudde era ndowooza bwe ndifa abaana bange balifuna kitiibwa balifuna ki oba bali bawa bugagga oba kyonna kibaliwa kubanga nze abantu abamu abangobeera ennyo bagamba nti n'emmengo tetumanyi oba tekulaba bandibadde bakuwa ekifo ekinene awe emmengo ng'olina ofiisi yo nga gwe weebuuzibwako ojja kubalaba komenti wano toziraba bwe nzija nenteka emisomo kuno komenti zibaawo zikyogera nti twafuna omuvubuka ono Buganda yandibadde mulaba mu ngeri enjawulo situyambiddwa tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye Kabaka Katonda ye atumanyi era twatumibwa butumibwa neebaza nnyo abantu abatono abo abasobola okulaba obuvunaanyizibwa bwe tutembeeta era n'ensa gye tulimu n'emirimu gye tuyamba kye tugattako ne tafaayi ddene gye tugatta ku Buganda oli n'akuwaayo akantu kale omuntu n'asinziira wonna w'asinzidde oba ali Waltham n'agamba nti ndi wano Waltham naye emisomo gy'omusajja oyo ginkutteko n'akuteerayo emitwalo 10 n'agamba nti genda onywemu amata tweyanzige mu kitundu kino wajjo waffe walubeerera yo wamulaba ne kati takyuka nateera amagezi gali mu ye tegali muffe wabula g'osobola ogasenako ng'ogasoma mu kitundu kino ngenda kubasiibula nga mbajjukizaako nti mwebale nnyo okuba abagobereza abalungi naye ate ekitiibwa kya Bwakabaka mu kikuume newankubadde ng'ofunye akaofiisi mwoli jabbalaba mu kitundu ekirala mbadde Ssaalongo Kanka Capital baweereza basiibudde tujja balaba ne Ssaava Bbosa Munnabusiro.